kyoto mu ssabo lya Baali lye yazimba mu Samaliya. Akabu n'akola n'empagi eya Basiteri ne yeeyongera nnyo okusunguwaza Mukama Katonda olwa Isirayiri okusinga bakabaka abalala bonna aba Isirayiri abaamusooka. Ekitegeeza buli pulezidenti eyali addako yali wansi. Kubanga Bayibuli egamba nti bw'osoma ku Omuli n'osanga nga yakola bibi okusinga Zimuli bye yakola. Zimuli n'osanga nga yakola bibi okusinga Era. Era n'aba mubi okusinga Baasa. Bakabaka bano bonna they became worse and worse. Ekintu kino nakyogerako edda emabega eyo ne mbagamba nti banyabo ne bassebo. Abakulembeze kino mukiyige, teri mukulembeze addako abeera mulungi kusinga munne avuddeko. Lwaki? Kubanga ekyo Bayibuli eri clear ekyogera. They become worse than the priests, their predecessors. N'olwaleero n'olw'ensonga eyo nze siwulira kukyamuka nnyo na kubuguumirira nnyo nti waliwo okulonda okugenda okubeerawo era waliwo omulala agenda okuddako. Manya nti ebintu bigenda kwongera kwonooneka. Bali bayimba things are getting better, naye obulimba things are getting worse every day. Ekyo kitegeeza nti abaana ba Katonda mulina okubeera abantu abeetegesse olwa buli bukulembeze obuddawo. Kaakati olaba Zimuli avuddeko kuzzeko Omuli. Bagamba nti Omuli mubi okusinga Zimuli. Kaakati Akabu bwe yajja ne baga nti ate Akabu yali mubi n'okusinga banne era ne bawa n'ensonga. Kaakati njagala owulirize nti oba yatwala ebibi bya Yerobowaamu n'abigattako naye n'akola ebibye, ekitegeeza Akabu n'ebintu byakola byali bizibu nnyo. N'awassa Yezeberi omukaafiiri. Katonda atukubiriza okufuna abakazi mu nnyumba ye so si kugenda bweru. Omukazi ono bw'osoma essuula ey'e18 essuula ey'e17 ojja kuzuula nti omukazi ono yatta abayigiriza. Essuula 18 olunya olwokuna katusome. Bayibuli egamba nti olwali olwo nga Yezeberi atandika okutta bannabbi bonna aba Mukama, Obadiya n'addira bannabbi 100 n'abakweka mu mpuku 2 buli emu ng'erimu 50 n'abaweeranga omwo emmere n'amazzi. Omukazi ono yatandika okutta bannabbi ba Katonda n'abattira ddala era bangi nnyo baafa mu kiseera ekyo. Okutuusa Katonda lwe yalaba ng'ekizikiza kikutte mu Isirayiri nga kiyitiridde nga kye tulina mu mulembe guno. Abantu ba Katonda abatuufu abayigiriza ebituufu be batuulibwako be banyigirizibwa. Abakulembeze b'amawanga ne beetooloozebwa bannabbi ab'obulimba be beeteereddewo abali ne ku payroll eyazi gavumenti nga basasulwa baweebwa n'abakuumi ab'emmundu ennene nnyo. Abo be baba bawanga obunnabbi. Obunnabbi obwo bubeere nga bwogera bulungi bakulembeze abali. Mu kiseera kino Trump yeetooloddwa abasajja abo okuviira ddala ku bano ba Pat Robertson abo abazeeya abo paati yafa n'okufa bambi musajja watu sikyajjukira bulungi. Noddako bano ba Joel Osteen n'abalala bangi nnyo abamu etolodde era abamu amagezi. Naye nga bye bamuwamu amagezi byonna enteekateeka yakumufuula mukulembeze n'akyemalira atagambwako nga bw'olaba ow'e asobole okuwa amateeka agatagambwako era asobole okuleeta etteeka lino erya Sande. Ebyo tebiri wala kubanga bo baaga nti January olumala okuba akalulu mu November, January bayingira buyingizi anti waffe tugiyita State House bayingira buyingizi White House ne bakyusa amateeka gonna. Kaakati ekigambo kye njagala okubabuulira nti Katonda bw'alaba ng'ebintu biyitiridde ng'ebintu bisusse, Katonda n'alaba nga waliwo enjala etagambika, waliwo ekizikiza ekitagambika, Katonda abaako kyakolawo eky'amaanyi. Era mu ssuula ey'e17 ey'ekisooka ekya bassekabaka tulaba ng'eri yajja naye bannyabo ne bassebo. Katonda bw'aba n'asitula omusajja teyeetaaga kwennyonnyolako nnyo. Bwe yasitula omusajja Eriya essuula ey'e17 olunya olusooka Bayibuli egamba nti nabbi ayitibwa Eriya Omutisubi ow'e Giliyadi
n'agamba kabaka Akabu tebatuwadde na gyavudde, tebalina na kye batuwaddeko, tebatuwadde ani yamuzaala, tebatuwadde kigambo ki, atuguddeko bugwi. Eriya baamutukubako bukubi kubanga ekiseera kyali kya kifuba nnyo nga kyamutawaana nnyo nga teri budde bwakweyanjula. Eriya agenda okutuuka bw'ati. Omwoyo w'obunnabbi agamba nti yayingira, yali mu bigoyegoye by'abannabbi, n'ayingira mu lubiri. Omusajja yingira mu lubiri lwa kabaka, n'abaserikale bennyini tebaamukwata, tebaamuyimiriza. Oba omwoyo yamuliko n'atalabika na kulabika, yagwa bugwi. Bwagwa bw'ati n'alyoka ayingira, yatuukira butereevu kabaka we yali atudde. Gwe ssebo oyinza okumala gagenda mu State House n'omala gagwamu. Katonda yeewuunyisa era Katonda w'amaanyi. Abantu be nga n'abatuma tebeetaaga introduction, tebeetaaga kugamba nti tumututte mu palamenti kubanga yaliko ewaffe eyo n'atuwa lumonde n'atuwa ebijanjalo n'atuwa ki. Kabaka bw'asindika omusajja, kabaka bw'asindika omukazi, Katonda bw'asindika omukazi oba omusajja ng'alina ekigambo ky'agenda okwogera, he needs no introduction, ate tabeera na kwekomoma. Asome Bayibuli eno ey'Oluganda, owulire Bayibuli bw'egamba nti awo Eriya omutisubi ow'ettisubi mu Giriyaadi n'agamba kabaka Akabu, sebo ayisa atya ku baserikale bonna, naye n'atuuka ewa Akabu n'amugamba ebigambo bino, n'amugamba nti Mukama Katonda wa Isirayiri gwe bempeereza nga bw'ali omulamu, tewaabe musulo newankubadde enkuba mu myaka egijja wabula olw'ekigambo kyange. Eriya yayita ku nsuku, Eriya n'ayita mu gardens za kabaka ezinyirira okufa obufi, nga n'ebigambo byo yayogera birabika tebiriimu magezi. Ogamba otya nti enkuba tegenda kutonya ng'ennimiro zonna zimasamasa bumasamasa? Ogamba otya nti enkuba tegenda kutonya nga ekintu ekiri mu nnimiro za kabaka byonna ebibira byayiseemu ebinyirira byonna biri awo? Kati gwe ng'otandika mboozi eyo, waliwo lwe tulina okutwala obubaka ba Seventh Day mmwe obulabika ng'obutajja na kutuukirira, naye Katonda bw'aba abwogedde, aba abwogedde. Era olina kutambulira mu maanyi g'Eriya agagamba nti nga Katonda gwenyimiririra mu maaso gwali omulamu. Bino ebigambo bye twogera bangi nnyo tebabikkiriza. Okitegedde? Baga nti yayogera eby'Amerika abimanyi, amanyi okulonda kwa Amerika, amanyi ebinaabeerawo. Ssebo, ebintu Katonda yabitulaze, yamanyi bw'anaabituusa eri abo bayagala bamanyi, naye abalina amagezi bajja kutegeera. Musajja yabagamba nti emyaka giri wakati w'ebiri n'esatu enkuba tejja kutonya, mujja kulaba ekinaagwa wano, naye omusana gujja kwaka, mujja guwuliramu. Ekintu ekyo kye njogerako kisangibwa ne mu kubikkulirwa ndowooza Ssula 16 ekiga nti omusana ne gulyoka gwokya abajeemu mu kifo ky'okwenenyeza Katonda, ate ne bavuma Katonda. Katonda n'alyoka abagamba nti basse, mmwe mwasalawo okulonda enjuba ne musinza enjuba ne mugiwa n'olunaku olw'okugisinza. Kaakati kambawe Katonda wammwe gwe mwagala mumuwuliremu. Eriya yagamba abantu bano nti musazeewo obutasinza Katonda omulamu ow'omu. Kaakati Katonda gwe musinza oyo njuba kamuba Katonda mubalekedde, anti ye mwamuvaako. Kale mulabe enjuba kyagenda obbakola. Bannyabo ne bassebo, Katonda n'agamba Eriya mu lunya olwokubiri nti vva wano ogende ebuvanjuba weekweke ku kagga Kerisi akoolekera Yoludaani. Ba Seventh Day bannange, okuva mu mwaka 1800 Katonda omukulu ow'omuggulu ayogedde n'ekkanisa eno n'abagamba muve mu bibuga kubanga essaawa yange ey'okubibonereza etuuse. Ebigambo bino yabiwandiikako ekitabo kiramba Country Living. N'agamba abantu nti muve mu bibuga mweyongereyo we munaafunira emirembe, we munaasobola okusabira kubanga ebibuga ngenda kubikuba. Yagamba abaana ba Isirayiri n'abagamba nti mmwe mwandibadde bagezi ne muva mu kibuga kubanga ekigenda okugwamu kijja kubeewuunyisa.
era Bayibuli egamba nti abakristaayo abagezi bafulumafuluma mpola mpola ekibuga. Era great controversy bw'okisoma bwe kiba kitandika kiraga engeri gye bakuba Yerusaalemi. Nti ebintu byayitanga ekiro nga kuggulu kuwandikiddwako ebifaananyi ebyentiisa. Omusajja omulalu n'atambula mu kibuga ng'agenda ayogera ebigambo n'agamba nti omusango eri omugole, omusango eri anaawasa, omusango. Omusajja n'agenda ng'ayogera. Mwewo nabbi agamba nti omusajja oyo yafiira mu kibuga ekyo naye nga yagenda alabula abantu. Abakristaayo abaali bategedde, abaawulira ebigambo bya Yesu bye yagamba mu Matayo essula ndowooza yali 25 awo ngolo 15 nti bwe mulaba ekyomuzizo ekisikiriza nga kiri mu Yerusaalemi abange mudduke. Bannyabo ne bassema ebintu bye tulaba olwaleero ku televisioni zaffe, enkiiko ze tulaba, amataba ge tulaba, okufa kwe tulaba, amataba ne gayiika ne mu nsi enkalu nga kata n'ensi endala ne gajjula, ne gajja wano mu South Sudan ne gajjula, ne gajjula mu Egypt wano amataba ne gatwewuunyisa. Ebintu ebyo byonna bitulaga nti essaawa etuuse. Ku ggulu ne kuwandiikibwako ebintu, great controversy bw'agamba ng'atandika ebiraga nti essaawa ey'okudduka mu bibuga etuuse, ey'okudduka mu Yerusaalemi. Mudduke mufulume, kubanga omusaayi ogenda okuyiika gugenda kubatuuka ne ku bukongovvule. Omwoyo obunabbi agamba teri mukristaayo no yazikirira mu Yerusaalemi. Omusajja Sesatu we yakirumba kubanga bawulira ekigambo kya Katonda ne badduka. Bannyabo ne bassebo, mutegeeze ab'ewammwe, mutegeeze ab'ebyalo byammwe, mutegeeze abantu bonna gye bali be mubeera nabo nti essaawa etuuse, beeyongereko ebbali, beesende mpola mpola okuva mu bibuga, kubanga ebigenda okugwawo mu bibuga bigenda kubeera bizito nnyo. Ono yamuga nti dduka ogende ebuvanjuba weekweke ku kagga kali eri ku Yoludaani, va mu kibuga kino, ojja kunywanga ku kagga, era ndagidde bannamuŋŋoona okukulisize. Kambategeeze ekigambo kino basebenithidde bannange, ebigambo bino biyinza okulabikanga ebyokusaaga, ebigambo bino birabikanga ebiruddewo okubeerawo, naye bwe tutunuulira climate yonna nga bw'etambula, the political climate, the cultural climate and the entire climate, ebintu si birungi n'akatono. Ffe abali eno bye tulabako eno, atandise okwesega ekibuga abaakusinze, kubanga eno tetukyalina we twebakira, tetukyalina mirembe, byonna bakulimba bulimbi. Abantu bakunkumukanga buuka, abantu babateega buteezi okubakuba empiso, abaana babateega ku masomero ne babasibireyo babakuba ebiiso, abantu kuloti zifuuse kuloti, kwegamba ebintu bifuuse bya mutawaana nnyo, obutwa bulinga butwa. Waliwo ekyetaaga okukolebwa abaana ba Katonda. Ebibuga n'ebifo ebifaanana bwe bityo bitandise okuzitowa, bitandise okulema. Ffenna ffe wano ku lusozi tusula ku bunkenke, okitegedde, ebintu byeyongera kulema. Katonda atugamba nti mufulume. Bayibuli egamba nti n'akolanga Mukama bwe yamulagira, n'alaga ku kagga Kerisi okwolekera Yoludaani, n'abeera eyo. Olunya olw'omukaaga luga nti bannamuŋŋoona ne bamuleetera emmere n'ennyama buli nkya na buli kawungeezi, era n'anywanga ku kagga. Naye omusana gweyongera bweyongezi kwaka, nga mukambwe nnyo, kubanga obusungu bwa Mukama bwayiika ku basamize bano. N'abaga nti nga bwe musamirira agenda kuleeta ebibonyeebonyo by'amaanyi ku bibuga, amazzi gabulire ddala. Naye ekisinga obubi mu byonna y'enjala n'ennyonta eby'obutuukirivu ebitandise okugwa mu nsi. Bakabona bano abalimba abaateekebwawo Akabu ne mukazi we, bannabbi bano abalimba, abannabbi ba Bayaali bajjudde mu nsi muno mu Pentecostal churches, mu churches zino endala zonna, naye bye beekola bali mu kulimba bulimbi nsi nga bagibuulira ebifu. Ffe waffe eno tulina gwe bakozeko katuuni n'ebiki olwa Pentagon, abantu abatuuza mu biweema ebyokya, n'abaga nti agenda kubazimbira ekkanisa.
naye sente zonna yaziwasa mu mukazi, n'azimba mu hoteri e Rwanda, n'azimba mu enju enamayumba amakula, zonna sente z'okuzimba ekkanisa n'azitwala. Tebakyalina bye babuulira, babeera ku bituuti ne bazina ne balimba ddala ng'abaweereza ba Bayaali bwe baali bakola. Ennyonta n'enjala eri mu nsi muno. Nabalaga vidiyo luli omuvubuka bwe yayimuka n'agamba nti nabbi mbonye asingira wala buno Isaaya, buno Yeremiya, buno Ibulayimu, asingira wala obwo. Banange ennyonta n'enjala egudde mu Uganda, tuli bubi nnyo. Kyokka ekitukola obubi nti ate bano abantu ba Katonda tusirise, naye bantu bafa bawaayo obuwumbi n'obuwumbi bwa ssente. Obusente bwabwe bwe bandiridde ne bakolamu ekyamagezi. Banyabo ne bassebo tebakyalina kye balya, kubanga obusente bwonna butwaliddwa okuzimba ezo ekkanisa zaabwe ze bayita Pentagon n'ebifo ebirala byonna. Katonda ow'omuggulu bamufudde kyakuzannyisa. Mwalabye ekisajja kye nabalaze ekyennansana ekiyimuka ne kiga nti oyo Yesu gwe musubiramu agenda kukomawo mu bukanzu n'obugatto, ne muyimba nti ajjajja, oyo taliyo, tagenda nakudda. Abantu bonna ne baga nti ye lwaki tudda ku ebyo. Ssente katuziwe ono alabikako n'amaaso ge. Bannyabo ne bassebo, njagala okubategeeza nti enjala n'ennyonta eby'obutuukirivu biri bubi nnyo mu nsi yonna, kubanga obulimba bujjudde ensi. Kaakati ensi etuleetedde ne artificial intelligence. Abantu ne basobola okukola kkanisa nnamba nga bagenda mu kkanisa ekyuma ne kyogera nabo ne baddayo eka ne baga nti tuyize. Katonda atuyigiriza artificial intelligence. Kambategeeza abantu ba Katonda, waliwo ekizibu ekituguddeko. Eriya omusana naye gwamutuukako ne gumwokyeramu, kubanga n'abantu ba Katonda abatukuvu nammwe mujja kufuna ekizibu olw'omusana guno. Tulina abantu abakristaayo ab'amaanyi. Nze olunaku lwajjo omwana wange yasiba bubi nnyo era n'asula bubi nnyo. Kaakati ne ŋŋamba nti bannange kaŋŋende nno naye ku kasente ku ATM ndaba omwana ono ddala mutwale mu ddwaliro, kubanga lino terigasiza. Kaakati we nasimbye emmotoka bwe nti nga nina okuyita ku maduuka. Nagenza okuyita ku dduuka linabadde nsuubira okulaba nga liggale, ng'owooluganda musajja w'amaanyi nnyo muweereza mwemu ku kkanisa zaffe, edduuka nga liggule, omukyala amuleka omwo mukazi wattu. Bw'amala omuleka omwo ye n'agenda ku kyaki. Kaakati essaawa ze nayisawo zabadde essaawa nga 10 ng'akomyewo ne Bayibuli ye ayingidde naye atandise okutunda sukaali. Naye nkubira omukyala esimu ne mugamba nti gwe namanya ebizibu byo era njagala kukyalira, naye ate n'omwami mulabye. Kaakati gwe musumba omulabye otya, obadde ogenda? Ne mugamba nti mbadde mpitawo ssebo nga ngenda ku ATM nfuneyo akasente ntwale omwana mu ddwaliro. Ne mulaba tolowooza nti mbadde nzize eyo. Nagamba uno ne Bayibuli eri wano ava kusinza. Ne mugamba nti kituufu ava kusinza, naye essaawa za Ssabbiiti tezinnagwako. Naawe omusana gukwokezza, n'omwami w'omusana gumwokezza obwongo bwonna ne bufa n'atandika okugulawo saa 10 ez'olweggulo, edduuka eriri ku luguudo. Kiki ekigenda mu maaso? Naye kyankoze obubi ate nga nayise ne ku kateekaawe, okitegedde, nako nga kaggule. Nempulira ennaku ng'enzita ne nga nti bannange omusana guno gwasa okutuuka wano. Bannyabo ne bassebo, njagala okubategeeza nti tufiiriddwa abasajja ab'amaanyi n'abakazi ab'amaanyi olw'ensimbi. Kati abo bwe baligamba nti tebaligula so tebalitunda, balisobola. Nabadde ndi awo ku Friday nali ngenda nepita ku petrol station nyweyo ku mafuta. Omwana muwala nanga nti musumba asanyusa okukulaba. Ne muga nti mwana wange ate gwe naawe nali ngamba nti zino petrol station z'Abannakenya. Naga nti musumba nkola wano era ndi wali gindi nambulira ekifo. Nanga nti ne munange ensabiraako ku Ssabbiiti nkola. Ne muga nti ate lwaki? Ti munange ate ne muga nti bwe wali oyingira tewayogera nti ndi mu Adventist. Nanga nti munange musumba ebintu bizibu toyinza na kubitegeera bulungi, naye gwe ky'oba okola nsabira busabizi. Abantu ba Katonda kambategeeza omusana gwase, ne bantu ba Katonda ne gwakamu. Omusana ogw'ensimbi unfortunately n'omusana ogw'ekigambo. Abantu ekigambo tebakyakirya nga bwe kirina kuliibwa, kubanga bwe batuuka mu makanisa tusiba tusaba ssente.
bakyala ne basaba ez'okugula ettaka, bano abaami ne basaba ez'okukola center of influence, abavubuka ne bagamba ate tugenda mu Kampala tutaga emitwalo 2, ate abaana ate tutaga kampi y'abantu b'Egypt, ate kanisa tetuzimba simanya gundi. N'osanga nga abakristaayo tebakyalina we basiza mukka. Abamu ne batandika okudduka mu kkanisa, kubanga eddakiika ez'okusonda zibeera nnyingi okusinga eddakiika z'okubuulira. Abantu bagenda okutuuka mu kubuulira nga baakooye dda, babasondesa kino babasondesa kiri. N'osanga omusajja ayimiridde okubuulira nga talina na bubaka bwa kiseera kino, obubaka obwekwenenya, obubaka obwekweteekateeka, obubaka obwokugamba abantu basome Bayibuli, kubanga naye teyafunye budde kugisoma. Ali awo naye omusana gwamwokya dda. Njagala okunnyonnyola abakristaayo, njagala okunnyonnyola mu abaana ba Katonda, mutegeere ekigambo kino kye tulimu nti kya ntiisa nnyo. Bakitegedde. Bakabona emimwa gisibiddwa, bakwekeddwa, Obadiya abakwese kubanga Kaggwa ayagala kubatta. Waliwo ebigambo bye tulina okwogera mu kiseera kino mubitegeere, naye olwokuba bikwata ku byobufuzi, abasumba bangi emimwa tugisibye, tetusobola kubyogera. Bwe tunabyogerako ne batunoonako. Gundi yayogera bamuba amasasi, gundi yakola kino, bamuwa butwa. Kati tulinga Obadiya ono asangibwa mu ssuula eye 17 oya 17 oya 18 okitegedde, yakweka bannabbi n'abatereka eyo tebakyayogera. Bannabbi 10 bali eyo basirise tebakyayogera. Ekkanisa eno erimu abasajja abamanyi ebigambo bino bye twogera, naye babirekera 2 3 abe baba boogera babawo obutwa. Olwo Kaggwa kati atunula ng'ekiwuka, ndowooza bamuwadda n'obutwa. Nze sijja kubyogera, nfuuke nga Kaggwa, manyi gye babumuwera. Basajja n'abakazi aba Seventh Day muwulirize. Ebigambo bya Mukama biri very straight nti omusana gwokezza ensi eno ne gugimalawo. Bayibuli eraga nti Eriya yagenda okulaba nga akagga nako kakalira, n'aga nti nfudde leero mpwedde, n'akagga kakalidde. Kati kiki ekigenda okuddamu? Naye Mukama wakisa nti mu kiseera ebintu bye weetaaga okukola omulimu gwe we biggweerawo, oba wabakutadde ate ateekawo obuddukiro. Katudduke mangu wano tugende mu ssuula eye 17 nti awo Eriya mutabani wa Tisubi, awo tumazeewo. Bwe waayita ebbanga olunya olw'omusanvu, akagga ne kakalira olw'obutabaawo nkuba mu nsi. Awo ekigambo kya Mukama ne kimujjira nga kigamba nti situka ogende Zerufasi eky'e Sidoni obeere eyo. Wulira bwamuleetera obuzibu. Ndagidde nnamwandu ali eyo okukuwanga emmere. Namba 1 nnamwandu yennyini kintu kitiisa. Bw'owulira ekigambo nnamwandu kitegeeza wanti lwaki talina musajja, talina anaamuyimirizaawo, talina anaamuyamba. Kati onzijja ku kagga, onzijja ku binyonyi binnamuŋŋoona, ontutte ate awali obwetaavu, ye nnamwandu. Kati kyamukuba bubi nnyo, kubanga Bayibuli egamba nti nno awo n'agolokoka n'alaga e Zerufasi. Bwe yatuuka ku wankaaki w'ekibuga waaliwo nnamwandu eyali alonda obuku. Talina na sitooko ya nku, naye alonderera bulonderera. Baganda bange ne bannyinaze, Katonda omukulu ow'omuntu tayagala otuule mu kifo kimu weeyagalira ogambe nti kasita nafuna kana akalimu mbeererereko wannange. Kiyinza okubanga ne maaso eyo ebiriyo bye bisinga obulungi. Nze Ssebbanja oyo amanyi nabeera Kanyanya emaki bayitawo bati Ruzira awo nga ndi mu kayumba awo ne malawo emyaka oba 11 nga ndaba ndi mu ggulu akayumba siina nawe neekyusiza. Landlord bwe yaŋŋamba nti muve mu nnyumba ngenda zirongoosa ne nkolima ebikolimo ne mbimalayo. Naye Katonda bwe yanzigyawo ate nantwala mu liyumba eddene Kanyanya ne ngati kati nali ngaanagaana. Katonda wange weebale. Wano we mbadde ndowooza nti kitalo naye kaakati ate otutta awagazi. Kankutegeeze omwana wa Katonda, oyinza okuba nga wooli olowooza otuuse, naye Katonda n'akugamba yimukawo genda mu kifo ate nga kizibu. Kankutegeeze wuliriza eddoboozi lya Katonda, kubanga wakugamba okugenda awo nnyini awo wayinza okuba nga mu maaso go n'okulabako walabika nga awazibu. Ffe abasumba bwe batukyusa tukuba ebiwoobe, batukyusa myaka 5, batukyusa myaka 2, kati ennaku zino nate tukyuka nnyo ne mu mwezi ogumu bakukyusa. Naye n'ogamba nti laba gye banzigye bannange, laba akayumba, laba gye bantu
ngandabye naye kankunyonnyole gwe omukristaayo wange olunaku olwaleero Katonda gy'akutwala yonna wabaayo omukisa. Omusajja yatunuulira nnamwandu bw'ati ng'alonda obuku n'aga nti bannange nvudde mu sefuliya ate ngudde mu muliro. Ekigezo ekyo kyali ky'Eriya, naye n'omukazi yalina ekigezo. Ekigezo ky'omukazi kyali kitya? Eriya atuuka ku mukazi n'amugamba nti nkwegayiridde ndeetera amazzi matono mu kibya nyweko. Omukazi ekyo tekyamutengula kubanga yalinamu otuzzi newankubadde embeera yalina, naye kye yasobyamu kye kino. Bwe yali agenda okugakima olw'ekumi Eriya n'amukoola n'amugamba nti nkwegayiridde ndeeteraayo n'omugaati. Awo omukazi wayimirira n'amutunuulira bw'ati n'amugamba nti ssebo, omaze ebbanga ki ng'oli mu nsi muno? Gwe tomanyi njala egudde mu nsi muno? Gwe oli wa sayidi ki atamanyi bigenda mu maaso? Mukama nga bw'ali omulamu, Mukama oyo gw'oweereza, Bayibuli y'Oluzungu bw'egamba. Omukazi ono yagaa nti Mukama gw'oweereza, kubanga ye yali taweereza Mukama. Naye yamugaa nti Mukama gw'oweereza nga bw'ali omulamu, nze sirina mugaati okugyako olubatu lw'obutta mu kibya n'otufuta mu kasumbi, era kaakano nkuŋŋaanya buku mbutwale eka neefumbire nze n'omwana wange tubulye tufe. Ekyo kyali kigezo eri omukazi, kyali kigezo. Waliwo omuntu alina obwetaavu asinga ggwe, naye naawe obwetaavu obulina kubanga kye kyakutwala ku mawanga. Obwetaavu obulina, naye waliwo okukoowa okuli eno kwakulokola myoyo. Kaakati Katonda akutunuulire n'akugamba kiki ky'onoosooka okulonda. Kankubulire kuba oli ogenda okukwata lijja kwewunyisa, lijja kwewunyisa nnyo nnyo nnyo. Sijja kubawa kyakulabirako kyali kya mu nsi eyo, naye kankireke sijja kukyogerako kubanga si kyange. Naye nze kanbabuulire ekyansese ennyo edde nnyo. Nalina siringi 2 mu nsawo ng'akyasoma ewampeewo Ntake Senior Secondary School. Siringi 2 nga nina okutambula okuva ewampeewo ntuuke eka ze kilomita nga 5-6-7. Naye mu musana omungi ogwo ndi mu secondary, omuvubuka najja nanga nti Kaggwa mpaayo siringi 2 kubanga ebbwa linnuma n'alindaga tinjagala gula panado. Mu biseera ebyo amabota agatekangako panado. Naye nkwata siringi 2 ze nalina nga neemulugunya, Katonda oli mubi nnyo era olabye obusente bwange n'obulaga omusajja oyo, ne mbumuwa. Nendoka ntambula musana ogwo okuva ewampeewo nempitawo ku kisaawe ky'ewampeewo nempitawo wonna woolaba ekasangati awo ku ddwaliro, mba ntuuka mu ekasangati mu tawuni n'ensanga omuzeeyi tanga nti owooluganda lojja angu tunyumyemu nkwetaaga nga kati Katonda wange nze njala ennuma, sente ze mbadde ngenda okulya nziwadde oli, ate kati onzirizza omuzeeyi mbunyumyemu naye Katonda lwaki toli feeya. Nempeta mu butuufu netandika okwogera n'omusajja. Omusajja yankwata yantwala mu woteeri n'angulira emmere ya siringi 20,000 ezandibadde ng'emitwalo 3 olwaleero. Nze nawaayo 2. Katonda yakubisaamu emirundi mu ddakiika ezitawera 3 okuva lwe nawaayo. Namwandu yateekebwa ku kikemo, Eriya yali ku kyakukkiriza, namwandu yali ku kikemo kyakuwulira muntu wa Katonda. Eriya teyakwatibwa nsonyi n'amugamba nti totya, genda okolenga bw'ogambye, naye sooka ofumbire nze akagaati. Okwo kusomooza kw'amaanyi eri abasevenfidde mwenna. Tewali kufa alina bimala. Naye mu kiseera kino ng'omusana gwaka, mu kiseera kino ng'enjala nnene nnyo mu Samaliya mu Isirayiri, omukazi yalina okusalawo. Gwe kiki ky'okoze? Kusalawo ki kw'okoze? Ng'abantu bafa beetaaga ekigambo. Sacrifice ki ogenda okukola? Omwoyo w'omunnabbi aga nti muve mu bibuga mudde mu byalo. N'agamba nti naye ekiseera bwe kirituuka ng'etteeka lya Sande liyise, ate kiribeetaagisa n'okuvaawo we muli, mweyongerereyo ddala. Omusajja yava wano kyekyalo we yafunira akagga ng'alina okweyongerayo ddala ku nkomerero y'ensi eyo mu bibira. Eyo gye yasanga nnamwandu.
obudde bugenze era ndowooza essawa yange ey'okumala etuuse naye njagala musome ekitabo kino. Eriya alina essuula 3 zokka. Eriya talina ssuula nnyingi. Omusajja Erisa yalina essuula z'otayinza na kumalawo, naye Eriya alina ndowooza essuula 3, ey'17, ey'18 n'ey'19 nga bigwa. Essuula ey'17 kuyitibwa kwe Mukama n'amulaga byagenda okuyitamu n'okusomoza okuli mu nsi. Mu ssuula ey'18 Katonda amugamba nga wayise emyaka 3 omusana gw'okezza abantu, enjala efuuse enjala ey'obulamu ate n'enjala ey'ekigambo kya Katonda, kubanga bakabona ba Katonda babasibye, babagalidde, babakwese baleme kubatta. Kaakati ate bannabbi bali bo bangi nnyo, ababayali bali mu 4, ate nga n'omukazi we bali 450 ne mukazi we oli Yezeberi nga yinayo abalala 4. Nga bannabbi bali balinga 8 nga babuzaabuzizza ensi nga bolaba aba Pentecost bwe babuzaabuzizza ensi leero n'abooluganda bakatonda. Ensi yonna ebuze, tetukyategeera biriwo. Abantu bakwata bayibuli naye balinga abatazirina. N'obasanga mu kanisa nga bali 2 eri ewaabwe nga bali 2,200. Katonda n'agamba nti enough is enough. Mu mwaka ogwokusatu n'amugamba nti genda oyogere ne Akabu. Katonda abayita mmwe bassebeyo gye muli. Booluganda bankayivu mbalaba, booluganda basebbanja mbalaba. Katonda ow'omuggulu abayita. Booluganda akigula, Mukama abayita. Mugende mwogere ng'omusajja ono. N'ayimirira n'ajja n'agenda ewa kabaka, yaboggolera buboggolezi kabaka. Gwe singa osoma bulungi bayibuli yo, singa osoma bulungi bayibuli yo, teraga nti Eriya yeegayirira. Yalagira bulagizi kabaka. N'amugamba nti kabaka yajja n'amugamba nti gwe tulaba omeke essuula 18 olunya 16. Nam olwo 17 Akabu bwe yamulaba n'aga nti wuuyo atawanya Isirayiri Gasiyoni. N'amuddamu olwo 18 essuula 18 olunya 18 ndwagala nnyo ekyo kyangu okukwata 18 ekisooka ekya bassekabaka. Eriya n'amuddamu n'amugamba nti sinza aleeta obuzibu ku Isirayiri, gwe ne kitaawo abaajamira ebiragiro bya Katonda ne musinza ebifaananyi bya Bayaali, mwe muleese obuzibu. Kati nkulagidde owulira nabbi bw'alagira kabaka nkulagidde yimuka ku ssaawa eno ogende oyite abantu bonna bajje ku lusozi Kalumeeri. Leeta bannabbi ba Bayaali 405 n'abo ebina abasinza lubaale Asera bonna baleeta, mukazi wo baawagira bateeke ku lusozi. Banange mupemu akadakiika temuvaamu temusooka genda. Simanyi dakiika Joshize yampadde naye muwulirize bulungi. Eriya bwe yayimirira bwa ku lusozi, bayibuli eraga nti yaliko yekka. Waliwo bakabona ba Bayaali 450, waliwo aba Asera 400 nga bawagirwa Yezeberi omutemu, abantu bonna Abaisirayiri nga bali awo. Kabaka Akabu n'amagye ge gonna ne babeera ku lusozi, omusajja ng'ali bw'omu maaso g'abantu abaali basukka emitwalo n'emitwalo. Essaawa efaanana bw'etyo erina okutuuka ku buli Mukristaayo yenna gy'ali. Banno ekiseera kigenda kutuuka bakuddukeko, b'obaddemu n'essuubi bagenda kuddukako, osigale bw'omu. B'obadde olinamu essuubi beweesiga basebenitidde banno baki, osigale bw'omu. Nze nabalabako nga tuli Caltech Academy, abaana ne bagenda ne bakola ebigezo ku Ssabbiiti, naye olubatu bwe ruti ne luga nti no. Era twasinkana najja nankumbi gye twakuŋŋaanira ffenna abatono ne tuga nti tetujja kukola ki, tetujja kukola bigezo. Naye bannaffe ne batuvaamu, abamu ne bagenda ne bakola. Ogenda kutuuka ku mulimu banno bakole bagende gwe weyita mutuukirivu, wajja eno Bulaaya kutuula oba kutunula. Waliwo ekiseera olina okuyimirira wekka. Bannyabo ne basseba entiisa yali awo. Temuzannya, temulowooza nti Eriya yali bulungi. Eriya yagamba abasajja be baba basooka basale ente yaabwe, n'abaga nti
muleke omuliro guve mu ggulu yejja okuba ultimate test. Abasajja babakozesa AI ne baleeta omuliro ne guva mu ggulu. Yo omuliro gubakwaka eriye baali bagenda muyuza kanyama ku kanyama kubanga abasajja baali bangi. Ebigambo bino bye twogera bijja kubaforcinga okusigala wekka nga basumba bano tebasobola kubyogera kubanga bikwata ku gavumenti n'abakulembeze ate batudde awo balaba kuba kati katutudde kwano ku internet babiraba byonna bye twogera. Bikwata ku madiini malala bonna batunula bali awo be bakabona bali aba Yezebeli 450 bakabona ba Bayali aba Asera 400 bali supported by the president and his guns. Ogenda kwogera kintu ki ku mukutu ate ngo mukutu guli kodinga buli kintu kyonna nga bwe mundi kodinga ku ssaawa eno. Njogera ku bintu bya gavumenti emu n'amaanyi geerina era esobola okuntuukako wonna neeyawa no neeyawa. Genda okulaba bano bonna nga teri ayogera basirise kubanga bo batya okufa. Eriya yayimirira yekka basevenithiddemu omuyiga okuyimirira mwekka mu kiseera eky'enkomerero. Muyige ebintu bye mbayigiriza mu kyokuyiga kino ekiseera ky'okutambula okuva mu bibuga kituuse. Ate ekiseera kinaatera okutuuka ekyokweyongererayo ddala okuviirawo ddala awo. Naye Katonda eyo gye munaagenda yonna mweteefuteefu okubaliisa. Ensi eno ng'ekanudde amaaso nga nkambwe nnyo aba ensi yonna nge batunuulidde ogenda kusigala bw'omu. Naye Katonda omukulu ow'omu ggulu ne bw'oliba osigadde bw'omu agenda kukukolera ebyamagero nga bye yakolera eri. Naye ekibi mu byonna kiki? Ti mu ssuula ey'e19 nga tumaliriza kubanga nabage nti njagala kwogera ku Eriya yenna mu maleyo. Eriya olunaku olwo lwamugendera bubi nnyo kubanga teyali akantu konna. N'akwata ente n'agyesalira Bayibuli bw'egambye nti tesalika, n'agiteeka ku kyoto n'agamba abasajja bayiweko amazzi ago ne bayiwako emirundi 3 okubalaga nti tagenda bafera nti talina kabiri tikagenda kukoleza. Ekyoto ne kitoba, ekiweebwayo ne kitoba, n'enku ne zitoba. Eriya n'alyoka ayimirira n'asaba Katonda ow'omu ggulu n'aleeta omuliro. Omuliro ne gwokya, Bayibuli ega nti gwaayo kyekiweebwayo ne kisiriira, ne gukomba enku ne ziggwawo, ne gugenda ne gukomba n'omuliro manya n'amazzi agaali geetoolodde ekyoto ne kikala. Katonda bw'akola miracle ebeera complete. Takola bintu byonna byasiriira byonna. He made a complete miracle. Abasajja ne babakwata ne babana. Naye omukazi Yezebeli olwayogera ekigambo nti bakabona be babasse, Eriya amaanyi gonna ne gamuggwaamu n'adduka n'atuuka n'okaaba n'agamba mu ssuula ey'e19 nti Katonda wange kino kimale. This is enough. Ndeka ngende nfe ne bajjajja bange. Katonda n'amugamba nti golokoka olye. You are hallucinating. Oli mu kuloota. Yimuka olye kubanga enjala ekuluma. N'amuyimusa ogusooka n'alya. N'addawo ne yeebaga. N'amuyimusa ogwokubiri n'alya. Kambategeeza abasevenithidde. Bwe mutaalya ekigambo mu kiseera kino newankubadde mwabatizibwa newankubadde mwakkiriza, amaanyi gajja baggwaamu. Musome Bayibuli zammwe. Muleme kutandika kugwa amaanyi kutandika gamba nti kale bonna banvuddeko twayingira mu kampuni y'emu naye abalala bakola ku sabbiiti nze nsigaddewo nze mbivuddeko era kati amaanyi gampweddemu n'obukristaayo ngenda kubuta. Obuteeraani wakkiririzaani oba bali bonna basobya, it's not your problem. Weefeeko wekka. This is your own battle. You're not fighting with anyone. You have to stand alone. This man stood alone before thousands and thousands of people. Abantu abali bagenda okumutta ku ddakiika eyo kubanga n'abaana ba Isirayiri bennyini bwe yabakubiriza baagana okudda. Mu Bayibuli eri very clear egamba nti n'agamba abaana ba Isirayiri nti mulituusawo okutta aganaaga. Bayibuli ega nti ne basirika tewali yamuddamu. Bonna nga bali ku ludda lw'obutemu. Totunuulira mukristaayo muno n'olowooza nti ali ku ludda lwo. No, you are alone.
era ekyo kimanye mukwano gwange olwaliro you are alone. Ogenda kuyimirirawo nga baganda bonna abaseventiside bali wali n'abali wali abantu bano bali baganda ba Beria ne baganda okudda ku ludda era we bajjira bwe yabaga nti mutte bannabbi ba Bayali bajja kutta kyekyabaleeta kyokka kyekyabasanyusa ne bamwegattako naye ekyokuyimirira ne Katonda tebamwegattako se. Njagala kubiriza abakristaayo, njagala kubiriza abaseventiside muwulire ekigambo kino. Katonda ow'omuggulu ali very very clear. Akimanyi enjala gye mulimu ey'ekigambo, akimanyi ennyota gye mulimu ey'ekigambo, akimanyi obuzibu obuliwo. There is a famine of the word of God. Naye Katonda abagamba ku ssaawa eno nga bwe yagamba Eriya nti golokoka olye, golokoka olye. Kaakati n'amugamba nti genda ku lusozi olwabo, ogenda ku lunyiriri living there Elijah walked a whole day. Sura 19 olunya olwokuna luga nti Eriya yatambula n'agenda n'agwa wansi w'omuti omwoloola n'agamba nti twala obulamu bwange nzita sina kyengasa. Kaakati malayika n'ajja n'amuga nti golokoka olye, kubanga obutalya bwe bukuleetera okwogera ekyo. Obutalya kigambo kya Katonda, obutasoma kigambo kya Katonda bujja tuleetera okugamba nti Katonda nzita. Yakimugamba emirundi ebiri n'alya n'afuna amaanyi agaamutambuza ennaku 4 n'agenda ku lusozi olutukuvu lwe bayita Sinaayi ne yeekweka mu mpuku ne yeebako. Mu mpuku mwe yamugambira ekigambo kino olunya olw'10 ti Mukama ow'omuggulu, Mukama n'amugamba nti Eriya okola kiwa? Eriya atandika okuyomba, Mukama nkuweereza n'obwesigwa bwonna era nkuweereza bw'omu, nze siweerezanga ku muntu mulala yenna. Naye Abayisirayiri bonna banvuddeko ne bamenya endagaano yo, ne bamenya n'ebyoto byo, ne batta ne bannabbi bo, nsigadde bw'omu. Eyo yendowoozayo, yendowooza yange, naye toli wekka. Katonda akyalinayo abasajja be yamugamba nti ninayo 7. Katonda akyalinayo abasajja naye abo si bolina okwesiga. Weesige Katonda wo yekka. Kambategeeze, kamalirize n'ebigambo bino kubanga obudde bubagenzeeko. Mu lunya olw'11 yamugamba nti genda oyimirire ku lusozi waggulu. Ndyoke nkulage, kansome mu Bayibuli y'Oluganda essuula ey'19 olunya olw'11 ngenda kumaliririzaawo olw'obudde obugenze. Bayibuli egamba nti n'addamu nti nyiikidde nnyo okuweereza Mukama Katonda w'eggye, naye Abayisirayiri balese endagaano yo, bamenya ebyoto byo era ne batta bannabbi bo n'ekitala. Nze nsigaddewo nzekka era kaakano bannoonya okunzita. Mukama n'amugamba nti ddiirayo mu kkubo lye wajjiddemu ogende mu ddungu lya Damasiko. Bw'onootuuka eyo fuka amafuta ku Kazaliyeri kabaka wa Busuuli. Awo si wenjagala Katonda wange, wenjagala ye Mukama walabikira Eriya waawano. Bwe yatuuka eyo olunya olw'9 n'ayingira mu mpuku n'asula omwo. Ali ku lusozi olusozi olwo gundi gye baamuweera amateeka Musa. Awo ekigambo kya Mukama ne kimujjira nga kimugaa nti okola ki wano Eriya? N'addamu nti nyiikidde nnyo okuweereza Mukama Katonda w'eggye n'enkwatirwa n'obujja ku lulwe. Abayisirayiri balese endagaano yo, bamenya ebyoto byo era ne batta ne bannabbi n'ekitala. Nze nsigaddewo nzekka ne kaakano bannoonya okunzita. Mukama n'amugamba nti fuluma oyimirire ku lusozi mu maaso ga Mukama, kubanga Mukama ali kumpi okuyitawo. Kale laba embuyaga ey'amaanyi ennyingi ennyo n'emenya ensozi n'eyasa n'enjazi mu maaso g'Eriya. Naye Mukama teyali mu mugundi eyo, teyali mu olw'embuyaga. Mukama teyali mu mbuyaga. Olw'12 oluvannyuma lwa musisi, musisi najja, musisi ow'amaanyi n'ayita, naye Mukama teyali musisi. Olw'12 oluvannyuma lwa musisi ne wajja omuliro, naye era Mukama teyali mu muliro. Oluvannyuma lw'omuliro ne wajja eddoboozi ttono nga lyaggonjebwa. Eriya bwe yaliwulira n'abikka amaaso ge n'omunagiro gwe n'afuluma n'ayimirira mu mulyango gw'empuku. Bannyabo ne bassebo, okutiisatiisa okukolebwa bannabbi ab'obulimba ne banyeenya ensi ne bakola musisi. Abasajja bano nga bakozesa tekinologi owa Telsa bakola musisi
bakozesa technology gwe bayita harp, bakola musise w'amaanyi ne bakyusa obutonde ne boonoona ensi ne batuleetera climate change, naye ng'ebintu bino byonna be bakyusizza ensi si Katonda. Basobola bulungi nnyo okuleeta tsunami ez'amaanyi nga bakozesa technology wa Telsa. Tsunami ezo ez'amaanyi ne ziryoka zibimbisa ensi yonna, abantu ne bafa, amataba ne gajja nga mangi, naye Mukama nga siyaagala ensi. Embuyaga ez'amaanyi ze bayita hurricanes, embuyaga ez'amaanyi ze bayita tornadoes ne zijja, naye Mukama omukulu w'ensi yazikola. Technology akolebwa abasajja bano abakafiiri ne baleeta endwadde ne bazeekolera, ne baleka bazibunya mu bantu bonna. Endwadde ezo ne baleka baleeta eddagala ne batubuzaabuza nti eddagala eryo Katonda atuwadde omukisa tulikoze. Katonda tabiriimu. Katonda tali mu musisi waabwe, Katonda tali mu tornadoes zaabwe, Katonda tali mu hurricanes zaabwe, Katonda tabiriimu ebintu byonna ebyo. Babalimba bulimba. Be babyekolera basobole okuleetawo climate change, esobole okubayamba okuleeta sandelo. Be beekolera ebirwadde ne babijja China mu laabu zaabwe ziri China, laabu zaabwe ziri luddawa, ne balyoka batulimba mbu Katonda abawadde eddagala. So nga ebirwadde babikola n'eddagala balikoze basobole okukola ssente, ne batulimba mbu Katonda mwali. Katonda taliimu. Ne bakola ga mega churches aganene ne babuzaabuza abantu, ne bakola ki, ne basadde obukadde n'obukadde bw'abantu mbu Katonda mwali. Katonda tabiriimu. Katonda ali mu ddoboozi erikakkamu erya omwo Katonda mwatambulira. Omusajja Eriya bwe yamala ebyo okubiraba n'addayo mu weema. Bw'addayo mu weema, Katonda n'amubuuza ekibuuzo, n'amugamba nti, Eriya okola ki wano? Yimuka ove wano, omulimu gukyalina okukolebwa. Banyabo ne bassebo, gye mwatuuka eyo si kiwummulo kyammwe, ky'ekintu mukiteeke mu mutwe. It's not your resting place. Omulimu gukyetaaga okukolebwa. Abantu bakyafa enjala, beetaaga okubuulirwa ekigambo kya Katonda. Nsaba Mukama atuwa omukisa. Nsaba Mukama atutegeeze ebigambo bye, kubanga bigambo bikulu nnyo nnyo nnyo. Olw'okubanga ttiimu yaffe yali egamba nti n'ebisuubizo ebyesigika mu biseera bino, njagala mbawo ebyawandiikibwa 3 eby'ebisuubizo tugende. Singa ogenda mu lunyiriri olw'13 mu ssuula eyo ey'17, lugamba nti Eriya yagamba omukazi nti totya, genda okole nga bw'ogambye, naye sooka onfumbire akagaati okuva mu by'olina okandeetere. Ekigambo ekyo totya kirimu emirundi 365 mu Bayibuli, nga kiraga nti buli lunaku osobola okufunayo ekyawandiikibwa ekigamba nti totya. Naye buli lw'owulira ng'ekigambo nti totya, Mukama aba akutuma mission enkambwe. Ono omukazi yamutuma akaalinawo asooka akamuwe. Bw'ogenda mu Matayo essuula 1 olunyiriri olw'2, bwe baali bagenda okutuma Yusufu mission ey'amaanyi, Mukama yamugamba ebigambo bino, biwulirize bulungi. Matayo essuula 1 olunyiriri olw'2, yamugamba nti awo Yusufu eyali amwogereza, olw'okubanga yali muntu mulungi, n'asalawo mu mutima gwe okumuleka, naye n'ayagala akikole mu kyama aleme okukwasa Maliyamu ensonyi. Olw'2, naye bwe yali ng'agalamidde ku kitanda kye ng'akyabirowoozaako ebyo ebyokuleka Maliyamu, n'afuna ekirooto, n'alaba malayika wa Mukama ng'ayimiridde n'amugamba nti, Yusufu omwana wa Dawudi, totya kutwala Maliyamu. Katonda nga nakutuma mission ey'amaanyi, asooka kukwogera ebigambo ebyo nti totya, n'akuwa ekisuubizo. Ye Maliyamu okufuna olubuto nga ate tamanyi musajja kyamutiisa nnyo. Mu Luka essuula 1 olunyiriri olw'3, Katonda yalina okubaako kyakola. Ankisome nakyo, Luka essuula 1 olunyiriri olw'2, Luka essuula 1 olunyiriri olw'3. Ekyo nakyo kiwandiike. Luka 1:3 agamba bw'ati nti Maliyamu n'atya olw'29 n'abulwa ekyokwogera, ng'okulamusa okwo
kumutabudde ng'okulamusa kumutabudde nga n'amakulu gaakyo tagategeera. Awo malayika n'amugamba nti totya Mariyamu, kubanga olabye ekisa mu maaso ga Mukama. Bannyabo ne bassebo, temutya bigenda kujja. Temutya byemunaatera okuyitamu nga mugenda mu kulonda. Temutya ebyo bigenda okubeera mu January. Temutya ku mirimu gye muli. Temutya ebirwadde byonna ebiyinza okubakwata kuba Katonda omulamu w'omuggulu gy'ali. Temutya abo ababayiiza endwadde okubalwaza. Temutya abo abakola musisi. Temutya abo abakola amataba n'ebintu ebirala byonna. Bayibuli egamba nti totya. Kyava amaliriza eri mu Bafiripi olunyiriri lw'ensomera abantu bulijjo, Bafiripi essuula 4. Tumalirize n'olwo olunyiriri tugende bannanga obudde bubayiseeko. Mu Bafiripi essuula ey'okuna Bayibuli egamba ebigambo bino. Bafiripi essuula 4 olunyiriri olw'omukaaga. Bayibuli egamba nti temweraliikiriranga kigambo kyonna kyonna, wabula mu buli kigambo kyonna mukusabanga n'okwegayiriranga wamu n'okwebazanga mutegeeze nga Katonda bye mwetaaga. Kyekinaddako ti n'emirembe gya Katonda egisukkiridde okutegeerwa kwammwe ginaabakuumanga amagezi gammwe n'emitima gyammwe mu Kristo Yesu. Lwaki? Kubanga mmwe temusobola ku bwammwe. Olunya olw'13 lugamba nti nnyenzizza byonna ku bw'oyo ampa amaanyi. Eriya Katonda yamuwa amaanyi. Omukazi oli yamuwa akagaati, Mukama yamuwa amaanyi. Amaanyi gava eri Katonda. Lwaki tulina okwesiga Katonda? Olunya olw'19 lumaliriza ne lugamba nti no Katonda olunya olw'19 lugamba bwe luti nti kale no Katonda wange alibawa buli kye mwetaaga ng'obugagga bwe obungi bwe buli mu Kristo Yesu. Katonda alina kyonna kyajja obbawa kye mwetaaga. Mwe kye muba mukola kiri kimu, katumugondere. Newankubadde tunaayimirira ng'Eriya bwappeke mu maaso g'abantu abangi be tubadde tusuubira okubeera ku ludda lwaffe, ekyo si kikulu. Muyimirire, Katonda ajja kubeera nammwe. Nsaba Mukama bannanga abawa omukisa abawugama. Ebintu ebigenda okuddako tebijja kuba byangu, neffe katubeere beeteefuteefu. Mukama ajja tuyisa mu bintu bino byonna mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Wow. Amen. Amen. Thank you. Amen. Tweyanziza nnyo omusumba olw'obubaka obwo. Era sigenda bwongerako kigambo kyonna tubuwulidde. Katusabe Mukama atuyambe tubunywerereko tuleme kutya. Kaseera kano nsoma ngenda kusaba otuwe okusaba okugalawo ekiseera kino era wona amalaawo ndyoke nte flow naye nga njita ngenda kuwa kadde kiwendu mukisa ogusooka weereyo vote of thanks olw'obubaka obwo, then nja kuwa vice president waffe mukyala Aaron omukisa naye akubuuzeeko awo, then abalala tujja kubanga tuddiringana mpola mpola bwe tutyo. Simanyi oba olina obudde musumba, nyinza okuba njogera kuba simanyi schedule